Mu bufunze tugambye nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawassa bamaama baffe abasukka mu bana nti si lwakuba yali mwenzi ng'abakubbi b'enjiri we bagamba, nfuna bulungi bana bananyini crusade nga we bagamba okukakanya ekitiibwa ky'obusiraamu ne Nabi Muhammad ow'ekitiibwa. Naye tugambye era ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera ng'aleeta omukulembeze yenna nga nabbi oba n'omusika we Ahlul Bayt alayhim salatu wassalaam nga bakola amazambi. Tugambye bonna bateekeddwa okubeera nga bakuume nga we tulayo mu surati al-Bakara aya 124 ne mu surati al-Ahzab aya 33. Awo nga tuvuddewo ne tugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama okuwasa abakyala abasukka mu bana ekintu ekikontagana surati Nisaya ya kusatu gaali mateeka era waaliwo ensonga lwaki yakikola. Tuwadde ekyokulabirako nti awasa maama waffe Hafsa muwala wa Khalifu Umar because baawe yali afiiridde mu lutalo olw'e Badiri n'amuwasa, era awasa maama waffe Aisha because yayagala kuleetawo obuntu bulamu okubeera nga abeera ku saidi ye mu biseera by'entalo. Ne tugamba nti awasa muwala wa Abu Sufyan Lady Habiba kuba bbaawe we basenguka ne bagenda mu Ethiopia n'afuuka omukristaayo, n'olwekyo yamuwasa okubeera ng'akuuma imaani ye n'okusikiriza abantu abalala okuyingira obusiraamu. Awasa maama waffe Lady Maimuna binti al-Harith because yennyini ye yamwewa ng'ekirabo nti Nabi Muhammad nze njagala ompase onfuna bulungi. Nabi Muhammad naye n'amuwasa nga bwe twagamba nti tekirina buzibu mu surati al-Ahzab aya 50 nti omukyala we yeewa Nabi Muhammad asobola okubeera nga amuwasa. Tugambye n'okugamba nti ne bamaama baffe abalala yabawasa abamu, onfuna bulungi, yabawasa abamu nga bafiiriddwa babba baabwe. Ne tugamba nti awasa Salama maama waffe ow'ekitiibwa because bbaawe we yafiira mu Ethiopia nga talina asobola kumuyambako ate yali mukyala wa imaani, n'olwekyo okubeera nga akuuma ekitiibwa kye ne imaani ye yamuwasa okubeera nga obusiraamu asobola okubeera nga abutwala mu maaso n'okubeera nga asobola okusikiriza abakyala banne abalala nga we twalaba nti yali mukyala wa mukozi, nga we twalaba nti yali mukyala asomesa abalala, nga we twalaba nti okusomesa abalala kireeta Katonda okukusaasira mu surati Tawba aya 7. N'olwekyo bino byonna biddamu nti Nabi Muhammad okuwasa abakyala abasukka abana teyali mwenzi nga abalabe b'obusiraamu we bagamba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abafumiintiriza eddiini yaffe, atuteeke mu bantu abategeera Nabi waffe ow'ekitiibwa Nabi Muhammad eyajja nga kisa era eri ebitonde byonna. Nsaba afunye omusomo beere ng'osharingira abalala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.